ate kakati ekivulu gwe bakiwadde babanga yagwa kati tumagala omuyimbi agwe ne promota omuyimbi atambula na muntu aliko mugana ne mutujerega mutuli bakadde ebigambo bitwogera bituukirira ate ne mutuyita abalogo twabagamba omwami sipiri gyatambulirako tasobola kuweza myezi eka mukaaga munnange yamuwa emyezi mukaaga nemuze bbayi nemugamba omusajja emyezi mukaaga gyonna gy'omuwadde anaatuukayo bo nga balowooza bambi nti ffe tulina fitina ku muntu ffe tetuba na fitina naye tetwagala muntu ajja mu bizinesi yaffe obutamanya bwe ate abuleete mu bizinesi yaffe era amaliriza alina abantu bakoze eki music industry agitaddeko damage si nnene naye ntono naye ng'ate tetuba kuvaayo kujoogerako era ejja esobola okugaziwa twagamba nti omuyimbi gwowa sente zizo tetumanyi na gye naye ate sente zowa abayimbi abasaana emiliyoni ze5 n'oba wa 10 ate n'ovaayo n'olaga nti ate ffe tuli babbi bwasangamo abamaze emyaka 25 mu music industry twagenda okulaba nga si kituufu ne tuvaayo ne tugamba nti okusinziira ku nkola omwami oyo mu butamanya bwe bwakoleramu emirimu agenda kufuna obuzibu ye ng'omuntu ekisooka sente gye yazijja zigenda muggwako wa sente ze naye tetuzinaako buyinza ngeri ki gy'alina zisaasaanyaamu naye kye tutunuulira bizinesi yaffe agiresa atya kati bwe yajja yarazze kulemaza bizinesi yaffe era yagirimazaamuko akatono naye obulemu obwo bwe yalekamu omuntu busobola okutereera omuntu naddamu n'atambula twagala nnyo abapromota bajja mu bizinesi ne ssente ne bazimansa naye ate tetwagala okola ebyakigu kya ddalu era bwe yazireese yazimansizza n'amaliriza nga alemazza n'abayimbi abamu nga palaso okumulowoozesa mbu wakitalo nnyo wa miliyoni 10 n'ateekeko ebivulu nga 10 byonna ne bimusala era yamaliriza afuuse bankrupt omwami gwe bayita Norbert sinze alina obuyinza obumulangira nti yaweddemu naye okusinziira ku bubonero obuliwo bulaga nti yaweddemu takyasobola okuteeka concert era concert babanga kituufu yamugiddwako neweebwa balamu kiba kitegeeza nti kyetwamugamba kiri teyali fitina naye twali twogera okusinziira ku bumanyirivu bwaffe ne tukugamba nti omuyimbi w'emiliyoni 5 lwaki omuwe 10 oba ogenda kuzijjayo otya kubanga buli kifo kyonna mu Uganda tumanyi abantu ababeerawo bw'ogamba nti ntwala Serena Bata e Masaka oba Chameleone oba Bob Wine oba Bob Wine tumuggyemu yali mu kirasa kyakubahola kuba bisaawe tugeze abayimbi tugeze oba Spice oba Chameleone oba Joffe Chris Evans nti oba omutwala Maria Flo bebeera lonchi abasaana beziti kuba abantu ababeerawo tubatukola ki kakati gwe ate omuntu ow'emiliyoni 5 n'omupaaza n'omuteeka ku miliyoni 10 n'otakoma ku ekyo n'ogamba ffe abaludde mu bizinesi tetumanyi kye tukola tuli babbi novaayo twali tetumanyi nakumumanya nakati era nze mpulira muwulire simumanyi novaayo n'ogamba mubba ffe katuwe bapromota sente abayimbi sente ntumugamba kituufu zibawe naye bawe sente zibasaana oleme twonoonera mulimu oleme tulowoozesa nti ate ffe tubadde tubba babbe